nze idea ginali nina nti nze kanfunze speaker wabeewo abalala bafunze ofiisi endala n'abalala gavumenti gitagaze yonna ebenga etagala. Alright, kale kwaniriza ku SML News mnange atulaba era atugobera olyotya no bale mirimu tuli ku mukutu gwaffe guno nga bulijjo n'ogwa General Moses Bigirwa yonna otusangayo bale kugoberera mutambudde mutya bintu bitambula bitya ndi wano n'omunene wammwe leero lukyalubanga lwa Mindi yeevuddemu nange nangulayo kacupa ka soda ku Landstar mukulu ono yafugawo bajje wange nange nenkola kamange leero bukya tewali buzibu lwalwangulira ku soda tewali buzibu leero nkasasudde so leero angulire ku soda baga nti okulina n'omugagga ataddiza olina n'ensiko naye kale mpola mpola oza nava ku soda gwe rodi wange rodi ki nze niwammalamu nina rodi kiri rodi ga niwammalamu naguma sebo nze n'okunywa kasoda kati nga kano kompadde kiba kinene ddala abalala bawulira juzi twasoma n'abamawulire mu bibiina bye bimu obore ne tubeera omwo ne tusoma same classroom same examinations ne tusoma ne tuyita genda okuda bakutanfudde basajja bali mu buwumbi anti kati gwe Simon olina obuzibu bumu sente za wano bazifunira mu karakiti ezo 3 ate ndaba nga tozirina ekisooka tonafuya si kunafuya kutekinga risk taker sente zamu za risk nga gye watekinga ng'ovunaana ni tamo mu 2021 nga buli omu amutya n'otekinga risk n'owuzika nga bakukwatidde ku mulyango bakutaddeko ekikumi ku mulyango saagendayo ku mulyango bwe bavuga emmotoka ne bagitwalayo ekyo nga tewakyogeranga nakyogera dde ekyo bwe bavuga emmotoka nze bankwata saa 9:45 ne banvuga paka Kibuli ku headquarters CID mu dakiika 5 ne baleeta drone mukazi wange ne bamugjawo n'omwana gwe nali nina ne banteekako akakutiya babasibira mu kasenge ku CID ne banteeka akakutiya ku mutwe ne bankasuka mu drone ne baninnyako wansi ne basimbula I think it was around zaali ziweze 10 from saawa ezo ne banvuga olw'okuba ekibuga nkimanya amakubo ne manya nti bavuga bwe bati kusinza we tuweese okufuluma Kibuli gye tukutte industry area ne manya eno Mbuya tewali owala oba tolaba naye ng'obitegeera oludde nga bakuzunza omwo ng'obwongo bubugira so twamalira Mbuya era Kasajja yambuka bweti nempulira olusozi ng'ataddemu ebanja ne manya wano Mbuya tekiri wadde okubuuza ngenze ku migo gya musajja okiwulidde so it was around 4 PM okiwulidde ogeze ku miggo kati emmoloka yange bulungi nnyo ate tulaba nkyawenyera ebiki ebiwundu bikomawo bwe bakwata olwani tabakuba are you serious Simon nga nyumiza ebintu ebyo bakuba nga nyumiza ebyo olowooza obukongo ovule mbuyina ebyo omugongo ngulina kiki kyoyogerako ebyanita nobadi bakuba biri byewasooka ebyo ebya kabaka bikagumya mugongo byebadde manyi leka naawe kati nze aresiti zonna zembaddemu eyanite yesinze za mirundi 2 eyanite yankaluubirira nnyo n'ey'amazaalibwa ga jjajja yali Masaka mu Nnyendo nayo yankaluubirira kati eyanite bali bakubira ki ebibuuzo byali 2 naye nga sinabituukako kankunnyonnyola ekya gate ntuuke ne ku ekyo kitegeere sagala omanyi bwizo bali mu mbuuze edda mayinza kati na compilation yo ssebo sagala kumisinga mu siremu wenna misinga nzijjuzaamu kati bwe nva ku CID headquarters banvuga paka Mbuya akawungezi ako saafuna interrogation yonna naye nga akakutiya kali ku mutwe
kati webuziba ne baleeta kigege ne baleeta kikigege ekikadde nekitutwala SIU kireka bwenasula enkera waliwo 12 ez'okumakya kyali kituuse nekiddamu nekyambuka olusozi ku CMI SIU kireka omanyiyo wali njimanyi that is special investigation unit. You are telling me on the instigation of Anita Mong, you were arrested and taken to Mbuya and beaten. Seriously beaten. So what? Seriously tortured. Anita yali alina n'amaanyi Mbuya mu magye. Kakati oli kwebyo ate nga ali ku simu. Because immediately kasita bankwata nembawulira nga boogera. We have got him, madam. Okay, madam. We are going to play our part. Awuliranga mukya madam. To play our part. We are going to play our part. Era tutuuka. Ebigiro ebintu yo. Tutuuka Embuya ku lusozi. Operational commander. Kali kasajja kati nnyo bwe kati. Unfortunately baakakwata kalina makindi awo nako muzinga gwakakuba. Akakomandinga drone. Kangamba bali abasirikale nga bavudde mu moroka kambuuza kiki kyomanyi ku nsonga zino. Nsonga kyolo. Ekituufu. Nsonga kyolo. Lwaki okuba Anita? Nsonga kyentuufu. Mbuulira. Wano we tuli omanyiiwo. Yasooka kumbuuza wano we tuli omanyiiwo. Kogwe. Muzi bwe tunula simanyiiwo. Nefuula atamanyiiwo. Naye ng'otegeddewo. Nangamba ekyokubi kasajja katini kampi bwe kati nangamba kiki kyomanyi kiki ekituufu ekiri ku nsonga ekiri mu nsonga eno ne mugamba afande nkubuulire nti nze mbadde mu lutalo lwa byabufuzi era ng'entalo endala zonna zituze tulwana nagamba oganye okumbuulira naye siteeti ojja gibuulira siteeti ye ejja kwogeza olwongayagala kola siteeti yekutte kati statement Anita yonna kati yawo nakola ki nampuleyingira akatambi ngenda mpulira amaloboozi gange mu conversation gye mbaddemu ku woteeri ey'aba Ismail Badogi ne Badogi nga agalina nga n'okugatematemamu within a period of 30 minutes bali bamaze ogatematemamu bulungi nga bajjeemu script gye basobola okupostinga kati ye nansiibulira awo saddamu era mulaba ne bapostinga n'agamba oganye okumbuulira naye state ojja gikola kati nga lwaki tomubuulira kubanga nange era ndi interested okumanya wali okolera ani because force gye wateeka ku Anita mbadde nkyakubuuza mbuulira ebibuuzo mbadde nkyakubuulira oŋambye ebintu bisatu ebingana okufuna ssente za wano oŋambye ekisooka kutakinga risk ekitegeeza nti okutakinga risk ntya obala nnyo mbala gwe yatekinga wasibira mu basement ne bakuba si bwe guli yes kakati ebibuuzo ebyali mu interrogation byali bibiri. What is the motivation of you doing this to the deputy speaker, to the speaker? Ekyo kimu. Who is behind? Answer n'otabawa. Kati answer nga zange kwegamba project yali yange purely political. Kunafuya system biki naye ng'ekyo tebakikkiriza nga wo tebandaba mu capacity. Kati weyagala kunafuya system ki eya gavumenti? Guma ekyo kitegeeza okusuula speaker n'omusuuza gavumenti. The second organ ng'onoonya speaker onoonya gavumenti. Tunafuya gavumenti bitegeere bulungi. Oyagala obuvunge speaker onafuye gavumenti. Yes. Ng'okolera ani? Ate nga nkolera ani? For benefit naawe. Leka naawe. Nze omusajja Secretary General Mulamba. By then I was a regional mobilizer for National Unity Platform. Oyinza otya ogamba nti okolera ani? And because I am no way. Nali nkolera Kyagulanyi mu kiseera ekyo. Era nali yagala nnyo abeera involved mu lutalo. So nga tolina bituufu byakumukolera okuggyako okukira ebyo bwe bityo. He was my president. Yes, but what does nga bwe tusuula gavumenti yafuna.
Tusola government through kati atuyagala kumpakanya ombuuzize government bagisu nebigirwa. You know what they call government, kati kambuuze Simon, I am failed to understand you also. Ombuuzize bigendererwa mbikugamba kati oyagala biwakanya. Oyagala kusula government naye ng'olaba kiri realistic. Omanyi ekitegeeza okusula government ku bigendererwa ate ebirala ebibyo kati go debatinga ku bigendererwa byate oyagala kunafuya government. Ompansa ninga mulimi wayagala kunafuya government, which is okay. Yes. Through the speaker, the second arm of government. Anti kakati nze idea ginali nina nti nze kanfunze speaker. Wabeewo abalala abafunze ofiisi endala n'abalala. Oh, Jesus Christ. Government gitagaze yonna ebenge etagala. Eya Museveni. Kaguta Yoweri. Yes. Unfortunately. Oh, Jesus. Unfortunately. So you think government is that easy? Era nagiraba nti si nnyangu. Kubeera abasajja ba Ssemwayi baŋŋamba nti wano wootuuse taata. Ye gavumenti yennyini. Gye munoonya eyo gye mubeereyo ku street nga mugamba mwagala suula gavumenti esangibwa wano ogenda giwulira. So nze nemba nga nvudde mu saturation kati it was a Friday on Monday nenfuna omukisa okulaba ku mugenyi asooka. That is honorable Mulima. You arrested on Friday at 4. Saturday osuzeeyo, Sunday osuzeeyo, Monday olabye. Nendaba omugenyi asooka kati yambuulira nti waliwo akatambula katambudde weekend yonna. Wabadde ogenze kutegula mukazi million 10. Ekyo bakyogera leo oyagala 10. Okiwulidde? No wali awusabya kingi. Basaba kingi, siga basaba etonotono. N'agamba bakapostinze, Sudiru yakapostinze, baani bonna ono omusajja w'ono Sabbiiti be bakafumba. Ne mugamba ddayo weetegereza akatambi ako. Kali kati n'agamba ka kiro. Ne muganze bankwata misana. Bankwatira mu saati njeru. Akavuga Mulima Mayuni yagamba. Akavuga ali mu saati myufu. Yali avuga emmotoka yange. Ne mugambe yali ggwe. Those are short term achievements ze baagala okola. Quick publicity awo ow'ensonga yaabwe. Negative publicity towards me. Ne bagamba ekyo kijja kuyitawo, but it is not true. Era ne ba influencinga NUP n'ebivaamu. Era Mulima Mayuni bwe yamala okujja okundaba yagobwa ku shadow minister obwa internal affair. Teyaddamu kulinnya nnyonyi yonna ne mu NUP tebyaddamu kutereera bulungi. Era wonamanyira nti Anita yali asinga amaanyi mu kibiina kyange. Ate ekibula oyina empaka nga nange bwekuga nti anti kati gwe wakana ku fakiti zange amaanyi. So Annette Among wakakasa nti mu kibiina kye kya NUP eky'opposition ONRM akusinzamu amaanyi. Yansingamu amaanyi. Mukama yeebazibwe. Ekikkiriza. Mukama naye ne ngamba era mundu ejja kuvuga mu mbeera era yavuga. Ate yavuga. Bonna banvaamu naye saavaayo eruzira. Ekibiina kyanvaamu. No one came at CM1. No one came at CID. No one came at Kitalya. Ebbanga ly'ewikisa ebbiri ze twamalayo. No one came to court. So wavaayo Kitalya. Naye wavaayo ng'oswadde. Ate nga nswadde ki? Musajja oyo obulijjo tubagamba akasadde ako kanoonya ssente. Kagira mukazi gunira ssente. Bwe kamuvuma biki byali bya bulimba. Because wasaid wali ojja gunira ssente. Now, who is the victor? According to you, senior journalist. Huh? Why do you say senior? What are you trying to impute? Auntie, I want you to you give us the opinion from the seniority. For now. Not for now. Who is the victor? Who is the winner? For now. I don't have to confirm you are the winner until the cases against Annette and Anita Among are concluded. Enkyayinza obba wangula mwenna. Kandi bye mwaleeta byonna tewali bujulizi. Nze nawangula dda.
nze nawangula dda kyonna waliwo ebizibu tebyakwatibwa biyitirivu nnyo. Do you know Anita Among can be vice president the next reshuffle? Ate nze nfuddeyo nze olutalo olwange lwakola ki lwaggwa kati manja ndi kufezi ebanja kati kwani mwamufulumya kati wale nti mwalwa ne mufulumya ne mufuna ki? What did you get? In material terms or in political fights tezibeera bwezityo nti you gain material. Political fight zibeera zaku to weaken the system. Okay, wanafuya government, that was the aim. Me as an individual, I am happy that I played my role. Wanafuya government. Yanafuwa. Parliament tesigadde kyeki. Ya Museveni government. Yanafuwa. Parliament tesigadde kyeki muti wakyali sente. Obwavu buli wali obumanyi. Era olinamala akuza mukama nti waliwo akatambula honorable. Waliwo akagize bwe kati ne bwe wate. Soko ndeke honorable. Soko ndeke. Yeah? But that's how you wanted to make the word small for other people. And you cannot defeat an establishment like NRM. Nga to weakeninze systems ezijibeezaawo. You cannot. And me, I wanted to do what? To drag my party by then into that war. And the party refused. Thanked you, gave you awards for the same. But nabo bali rudawo. Nabo bali mu diminishing return. NUP? Hey. NUP? I'm telling you. Wawulidde Muwanga Kivumbi yagambye? Ate yagambye. Kumanda atandikirawo ku kitebe wano. Plani za Muhoozi zonna simanyi kujja musenyu ebice. Ze natidde Muwanga Kivumbi nale basajja bagumu simulabanga. Omusajja yakava mu kkomera ku kakalu ka kooti debbeero tena. Omusajja yavudde ebigambo ne ngamba ya. Era n'abalabula nti mwenadde beebase nga mulowooza mbu kubanga NUP eddiridde biki. Yangambye atandika ku Mande ku kitebe. So NUP is back with the two vice presidents. Ekisooka ye nga Muwanga Kivumbi njagala omukulisaayo mu jjeera. Nze nga long time political prisoner, I have to acknowledge that. We'll be back from prison. Nirabidde pointi zange ebbiri zongambye zingana okufuna ssente ze mu Kampala. Sooka omale ssente ompaddeko pointi emu. Ompadde risk. Tugimaliriza bulungi. Badde empanvu. Oyina ensonyi. Gwe toyina. Karakita z'abafuna ssente e Kampala. Byensonyi obiteeka wali. Osigala oli muntu watoswala. Nga toswala. Osigala oli muntu. Be baba balina obuwumbi. Kati ate omuntu n'atwala obuwumbi. N'atwala buno na buli. Okuba n'obuwumbi nga wasuze ruzira. Nga nze ate abutwala ndi eno kufembya ani asinga munne eddembe. Anti era ye akulaba. So ensonyi ze bazifuna. Akulaba nga totegeera kuba bajja kuvaayo. Anti yate bajja kuvaayo. Abajja kuvaayo. Asangewo z'asangawo. Sure. Kati nga bawobbora omusango gujja kuggwera mu baga nti mukomyewo ssente ze mwabba. Bakyasobola zikomyawo. Bajja kabako bakabyeko bagire baabo apiira ow'omukulu awunzike asuule dayisi what awunzike babate. You think Museveni release these people? Kigwere 5 billion, 14 billion, 3 billion omuntu omu. Kijja kuba kyewunyisa kubanga bw'abata kuba naye akimanyi then abata kyatugamba ku byanguzi. Jjajja naye akimanyi sente si zaabwe. Olowooza bye baazitwalanga mu batutte waka biliyoni 5. Nze nali ndowooza tebaazitwala. Ne bwe nalabye amaka g'obore sente baazitwala. Anti you need to look at that home. Anti ofiisaako kakati akawunti yo bweyitako ebiliyoni 12. Olukaago ogenda nalwo. Era oba okoze. Olukaago olw'emiliyoni. Nga ne financial yajja eri endala. Nga waliwo n'ebirala ebitambula. Ne bw'ogendako n'ebibiri. Ate ng'omusaala ofuna. Omusaala ofuna. Olina fasiri za gavumenti. Olina ebirala ebitambula. Pensoni bukula. Okitegedde. Era se bw'oba otambula ennyumba eyo ogizimba.
okitegedde so ensonga y'okubiri engana okufuna ssente nina ensonyi olina ensonyi yes mu kubeera n'ensonyi otya okuswala kati ezo olaba nga bano abatalina nsonyi bansingira wala bali wala mu financially social capital kakati gwe oli mu kuzimba legacy integrity a man of integrity twabyogeranga nnyo mu DP a man of integrity naye nga integrity egula n'akanya omugaati ewaka wagisewo get serious yes nga tegula abantu bonna abatufunyeeko ssente wa nejjajja kennyini gwe jjajja okulemera obuyinza n'alaga nti myaka 4 tanaba kumatira is that really is that fair 40 years agamba sinamatira abatalina nsonyi oba atya risiki abatalina nsonyi taswala ate yamala neteekako n'erinnya liri eryawutahabulwa n'amalayo okitegedde bigira ne Museveni that is African politics emyaka gy'omusajja ogikulumira wa nedda kikugaana seba atufuze emyaka nobody is complaining except you. Who told you? Where is complaining? Dissenting voices mweziri mwiya bigira wetulemedde okukanya nawe katufulume wali tukole interview yawo tunaafuluma wano nga twafuluma juzi mu 2015 na meka 2025 2026 twafuluma oli ku bya bululu there was an opportunity for everybody to show their dissent freely legally and they did that abantu obukadde busatu bagamba nedda we recognize them, we salute them. 3.5 million Ugandans said no to Museveni. 7 said yes. So Bigirwa ayagala okuwakanya obukadde obusanvu naye notawakanya busatu ekyo kankireke obukadde buno obusatu mwe mwali n'ekibiina kyo ne Munyagwa yafuna. People said no, wacha muli omwo bwe mukisa ogwali open lwaki ngenda okuuza kati aba boda abana nga there was a whole period of so many months for people to speak and what they said is what I respect. That's me as a Democrat. Sagala kugula nga kyogamba. Okay, kati mazina ensonga y'okusatu ngana okufuna ssente. Fear of risk okuba n'ensonyi ekyokusatu. Anti ekyokusatu ngambye bisatu ngana okufuna ssente. Ekirala ekyokubiri kibadde kya kubeera naki nansonyi. Then ekyokusatu kutya okuswala. Nti ekyobuwa n'ensonyi. Anti oyinza okubeera n'ensonyi nga za birala naye otya okuswala. Okiwulidde otya okuparedinga gwe kenyini wangambako ne ku level ey'amawulire entonotono. You failed to grab the available resources around. Because I remember some people who grabbed. Omukwa be basiba ya grabbing yafuna 3 billion from the Rwamafa conflict. Rwamafa or Bay conflict. They got money, never Zimba arcade. Where are they now? What is the purpose of building an arcade in Gasijisula Mulero? I can't even walk there. I can't even make a note. Obala kusula bulungi. But life kati golinga semwogerere. Era olina kubeera mutabanyi wa semwogerere. Okitegedde? Semwogerere yawangula akalulu k'ekinaana ne bakamuwa ate n'atandika okubuuza muwanga mubuuzo mpaaki nadda mu kwemagaza kambuze kalidinaali kati yeggwe koye Museveni nzejja kuvuga ataswala kevuge wakati mu kwekaza okw'amaanyi ennyo n'agamba babbye akalulu naye nga akake baakabbirawo. Emyaka gino gye nkusinga did enda banga ogiwadde ekitiibwa egijo. Do you always remember that I'm older than you? Yes. And si buli mukulu nti alina amagezi. Bwe buzibu bwe tufuna abakulu baatusobera. What are you saying? Abakulu baatusobera. What have you said? Anti sometimes owakanya facts. Zemba kuwadde. Ate for me I speak facts because si buli mukulu nti alina amagezi. So ndi mu bakulu
simanyi gyogwa naye kyo nkimanyi nga bwe kityo bwe kiri. Kale ensonga zange nzitegedde. Yes. Nina ensonyi ntya risk. Nina eddembe. Have peace. Ate oyinza okubeera ne piisi nga tolina ssente. Oyambadde nange nyambadde, right? Onywa soda nange nywa. Wenawe wasuze nange nawe nasuze. Yes. Ogenda mu kaabuyonjo nange ngenda. Kakati. What's beyond that? Gwe weetaaga kubeera mutabanyi wa Dr. Ssemwogerere. Kati ate nze ndi suppose kubeera mutabanyi wa jjajja. Barizikiteeka. Nze nkolanga mutabanyi wa Kasirye eggwanga. Ababutafa. Nedda ssebo. Kasirye azaala ani oyo? Yali talina pulaani. Oyo yali talina pulaani. Nze karakisa bwe nkulaba. Kyagulanyi abakuba mukulu yandibadde taatawo. Thinking in impossibilities. Growing impossibilities. Believing blindly in impossibilities. Glorifying impossibilities. Anti the impossibilities ze zivaamu ze determining ani anaafuna n'ataafune. Because okoze ebintu ebirabika ng'ebitasoboka. Bye bidetermining onoofuna oba toofune. Otherwise, bino ebyokungulu ebyamanguma buli omu abikola. That's why the big number of the population tebaba na ssente. Because bakola ebyokungulu. Abagenda extra mile mu details. Ne bakola ebyomunda. Nga General Moses Bigirwa. Yakomawo n'obuwumbi. No nja zitegula one time. Because nja zitegula. Budget gy'oyina ze zigenda okubakuziba n'asuuza liita. Ngero ze basuuza liita bweziri. You think government has that money? Ate kati ezange zateeka. 5%. Ezange zateeka. Ndaba muzirimu bangi. Nani? Koziyita zizo. Ayiye ne Donozio Namuju Sise. Oyo gwali bakutte naye yatemya ku Museveni. Abamu baga nti neetayibu okusigala waawo n'asigala nga ye deputy. Abadde awaayo info. Ati nze byosibiganye. Mubaawayo info. Waliwo okunyumyamu. So you cannot be the whistleblower. No. Waliwo okunyumyamu emboozi. Mateeka gatambula na kiki ekiri ku record. Official petition is there on record. Eyasise Namuju eri. Anti obuzibu mu record simanyi batukanyiza. I fail to agree. Tewali kabone konna mu government kalaga they are acting on your information. Bajja kibuulira kooti ekyo. Gutofaayo. Gufaayo kigonoonyereza. Zibaluwa zange naziwandiika ne mmala. President Museveni is acting on his own intelligence. Tekisoboka. Eyamugamba nti waliwo corruption. He has not acknowledged anywhere. Ne bwe yogera ku Aspire Center ngo Agatha to hide. Teyakwogerako. Kyateesaawo Museveni does not know that you are. Kyateesaawo etteeka ekyo. Bantu kwefuula. Nakyo mbuula okuba jjajja tanjogeddeko kiyinza okunnuma. Ndiwe NRM. Jjajja mu lutalo lwa corruption wa parliament annakwogerako. Ajja kiwuli. And nobody has actually indicated, this is my word, nobody has indicated that you are anywhere in the cause of this. Gwe kyotamanyi. Abantu tebaagala kuwa bantu mileage. Bwe tumurecognizinga tumuwa mileage. Tumuleka awo. Tube nga abatamulaba. But the law gives me the benefit. The law is very clear. Section 19 of Whistleblowers Act. Go whistleblower. 2021. Ebimu byogerako bya 2025, 2024. Which take it? Through that. Namu. Through that. Namu. So, ebintu byo nendo zagenda okole kyobokola leo musajja yandika ku mukuru onaga nti Bigirwa mugamba agenda akole. Go and make your own money. Do not have hope that sente zigenda okujja awabi zinasuuza zinaba mu corruption probe. Kati olinga wakanya teeka oyagala kuwakanya teeka
but the problem etteeka siriwakanya naye abateeka okuimplementinga etteeka ate boobisanya nabo anti kakati lyoteeka sente zoyogerako obubbi obwa parliament bwe baba kubuinvestigatinga sente ze boogerako yo 5% alone 5% alone eyinza okuwera 5 billion or so. What is that? Now, you think Museveni, you can get 5 billion in this government nga president tamanyi? Anti kakati ze manja igigi kati yanamuliramu yanamuliramu bakuwe 5 billion. Why not? Omusajja nti olina pulaani ya kumuggyako ate kumuggyako kutya ekibuuzo ekikuli mu bwongo kyavaako ddi agenda ddi kati akuwe 5 billion siri muna Uganda 5 billion oteeketeeke gyagenda ate kati nteeketeeke ki this is kubala bifu nze naamanya kyenazzaako nsobola okusalawo okudda mu Luxurious life 5 billion nange nvuge ku yolo omudirire njirova nsobola okusalawo nenfuuka mulimi olako jjagiwandiikako nti zino ze zaava muzenguzi zisooke zifuuke sente kwanza olekozi werinnya ebyenkozesa byo tunaabiraba kati ez'abalala zenga sizitegeerera wagala tegeerera zange. I love the degree of seriousness. You are serious agala sente za munyagu. Omuntu yabba sente z'omwe w'omusolo. Edemocrat akipigana naye agala kwezo bamuweeko. Anti nze nakola ogwange. I took a risk. Simon, it was really equivalent to death. Ogenda mu lutalo n'anita amongo by 2021. It was a death warrant. Simanyi nakyewesiga era ngunenga okitegedde kati onoosanga nvuga Land Cruiser yange ng'ogamba akasajjaako I took a risk. Papa vuga Land Cruiser yo gwe vuga. And I want to encourage other Ugandans bakole ogwa whistleblowing. Abantu batututeeko ssente ffe ne batufuula abasiru mbufe tetwagala kukola olw'okuba yalina opportunity wategula obuwumbi 10 n'obuna omukono ogumu kati gwe Simon n'obanga mbu gwe toyagala kukola batuvuma okwo bagamba byatulema iwe failure kubatasobodde kuzibba baabaziina ng'ali ku simu ya iPhone bulungi bweti ya milioni 10-15 enzibe anyumirwa okitegedde abuuza gy'okwata what type of phone is this ng'obula ne bw'oginyonnyola type gy'oyina olw'okubanga oli disadvantageous mweyembeera so nze nkubuulira nti lutalo lwange katulinde